Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mpozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus family. Tukatandise bwe tuti. Lady Maria gyebaleko kansubire oli bulungi. Emboozi yange enneeno ekwatagana yali boyfriend wange. Nayagalana naye okumala akabanga oba ayitawo akaseera yansaba ntandika okubeerera ddala naye. Saagana nakkiriza era twatandika okubeera ffenna okumala akabanga. Buli kimu kyatambula bulungi mu ntandikwa era tetwalina buzibu bwonna. Okutuusa omusajja ono yatandika okunnimba-limbanga nga buli kaseera ngamba aba agenze kulaba maama we. Naye lwaleero ne mugamba lwaki tontwala nange ne ŋŋenda ndaba kuba ewammwe. Nagenda okulaba ng'abeera mbuzaabuza buli kiseera bwe musaba okugenda ewaabwe. Lwali lumu era nga bulijjo nga ngamba nti maama we mulwadde agenze mmulabako. Naye kyanneewuunyisa teyagenda wadde n'olugoye wadde ekintu kyonna. Ngamba wange kasita aba agenze waabwe oba oli awo alinayo ebirala by'anaakozesa. Munnange bw'agenda kwolwenkeera agenda okudda nga yeekubye perfume ndala nnyo, engoye ze yagenze nazo ndala nnyo, ng'alina n'ebintuntu ebirala by'akomyewo nabyo. Nasirika ne ŋŋamba wange oba oli awo abijje waabwe. Lwali olwo nga sisita we ankubira essimu. Okusinziira ku inconsistencies ze nali ndabye nawalirizibwa okubaako ebintu ebimu bye mbuuza sisita we. Sisita we yaŋŋamba saagala kwekwekerera brother wange omulaba be bano abammodo be yayogerako ba bisekso. Bisekso ono bw'atuuka ku lusozi Nyamwezi ayita side zombi, ayita ku luno oludda olubeerako akaserezi ate n'amala n'ayita ne ku luli oludda oluliko enjazi olukaluba. Wadde yabiŋŋamba nawakana mu mutima ne ŋŋamba tekisoboka kyayogerako si kituufu. Naye era osigalamu kali akeebuuza katonotono. Natuuka ekiseera ne mugamba mukwano bwe tujja tugendako ewaka n'okyala. Nansuubiza nti mu bbanga ttono nnyo Desemba wanaagenda okutuukira ajja kubazza ewaka okukyala. Bwe navaawo ne mugamba omanyi nga bwe tulinda olunaku luli okutuuka olowooza ki ku ky'okuzaala? Yaŋŋamba nedda ye si mwetegefu kuzaala. Saafaayo ne ŋŋumiikiriza. Omuze omulala omwami ono gwe yalina yalinga amanyi okuŋŋamba naye omanyi gendako ewammwe obeereyokko nze ngenda kukyaza wano baganda bange. Nasigala nga muli neemulugunya nti muntu kyabeera agenda okukyaza baganda be. N'agobawo mukazi we. Navangawo ne ŋŋenda naye nagenda ng'okkomawo ewaka enkeera nga buli kimu tankudde. Obuliri bwonna butankubule. Ennyumba baalidde ne banywa ne balekaawo. Ne ntuuka ekiseera ne mugamba naye munnange baganda bukyabo abatalinamu wadde ka disipulini akatono bwe kati akamanya nti bakozesezza ebintu ebibaddewo balekewo nga balongoosezaawo. Nagenda okulaba nga waliwo ebigenda mu maaso ndowooza bye nabanga sitegeerako nga nze kyenava nsalawo nkole omukwano ku banneiba abo kuba bo engeri gye baasibanga awaka nga babeerawo obudde bwonna batekwa okuba balina bye baalinga balaba nze bye nali siraba. Bwe tumala akabanga mu friendship nafunako omu eyaŋŋamba naye nkubuulire neetaaga okubako kye nkugamba. Yaŋŋamba munnange bbaawo alabika olusozi Nyamwezi olwo aluwalampa ku njuyi zonna. Yaŋŋamba abakyala bamuwerekera ate nga n'abaami nabo bamuwerekera. Lady Maria omukyala yannyumiza nampa ne sinaari y'emu kateni y'ekisenge lwe yeggula nga omwami wange ne mukwano gwe bali bize bawalampa olusozi Nyamwezi. Amazima matuufu yannemu confrontinga. Ekiseera kyatuuka omwami yonna atandika okuyombera n'ebitaliiyo n'ebiteetaagisa nga buli kaseera aba ayomba paka bwe yeekyanga olunaku lumu nankwatirako ebyange n'abinsibirako n'aŋŋamba ŋŋende. Nakwata ebintu byange ne mbiweereza ewaka naye ate nze omuntu saavaawo. N'asigalanga ne waba ava ewaka tandikirawo wadde olw'ekikumi. Muno mwe yali yamanyirira okungoba nveewo ng'alina mikono gy'abakyala. Lwali lumu yangoba ng'agenda kukyaza mikwano gye. N'ensirika nenvaawo naye leero bwe nagenda saatuuka wala nnyo natuula kumpimpi ne nninda kuba amazima ebyali bituuse nali neetaaga nange okwerabirako nga nze ne nkiwaamu obudde. Akabanga bwe keekulungulula navaayo gye nali neekwese ne nzija paka ku mulyango gwaffe. Twali tuli mu single room nga ngazi ate n'obuliri bwaffe tebwaliko kateni. Ekituli kino muyisa omukono ng'ogenda kuggala oluggi kyali kyabinukamu akatonotono. Era bwe nabanga alingizaamu amaaso gange gasibira butereevu ku buliri
ku mwami wange nga mukwano gwa mukutte ku mukono amuwalaawala amulinyisa olusozi Nyamwezi. Nawulira nga nzigweddemu amaanyi mu kyekange ekyo ndabika natagala oba waliwo kye nakoonako. Ngenda okuwulira nga balabika beekanze ne nfubutuka emisinde ne nfuluma ekikomera. Bannemba ne bambuuza nti kati okakasizza? Munaye ekiseera kyatuuka ne neebuuza nfaaki ne neesonyiwa gayi ne nzira ewaffe. Mba ndi awo olunaku lumu ku Facebook ng'ajja mu inbox nga mbuuzaako. Bamala okumbuuzaako mba ndi awo ate nga nkubira. Ambuuza ono gundi kunze yenze ate ggwe n'aŋŋamba nze gundi munange nzize kwetonda onsonyiwe byonna ebyabawo ne mugamba nedda mukwano. Ye ennamba yange ogiggyeewa? Nti ngifunye, ennamba yo ngifunye. Wa wali wayiseewo akaseera nga ffenna buli omu yata munne. Namwatulira ne mugamba sijja kusobola mukwano. Neesonyiwa, kola ebibyo nange nkola ebyange. Yagezaako kunneetondera naye nga nze bye nali seeraba nti ebintu bye nsobola okuddamu. Bannange abaana abawala tutomera. Bw'atyo nno omwana wattu oyo bw'atonyumiriza ebyamutuukako. G'oyinza kukola otya singa okera ku makya n'okizuula nti omuntu gw'otwala ng'okuba owuwo akikuba left, right and center. Sigadde ndi Lady Maria, your voice, Maestro. Mbagala nnyo, mubeere bulungi. Bye.